Honorable Walukaga Agudewo Ekigwo musajja mukulu hajiddwa mu kalulu. Kakati Ssegona asagambiza gensembe okufuna nti omubaka abba mu bujja omuka asika atasika bakulu aba Electoral Commission. Ekifaananyi ekyo kyolaba otwalayo empapula zo era bwe bamaloza asesinga etali wiiki emu babira n'empapula zo okumala akabanga ne bamala ne bakkiriza. Kyekifaananyi ekyo kye baamukuba nga bakkiriza nti academics zonna ebisaanyizo byonna ebyesimbawo ku kifo kino ekyaba MP akirina. Wetwogera owa NUP bwebweni gwe yawandako eddusu n'amukwasa Busiro East ezimu constituencies ezisinga okubanga nene nnyo nnyini ddala ate asobodde okubanga agibwa mu lwokaano. Nkusaba mu mawulire ge tulinawo osokolabe Walukaga agavayo galaga nti musajja mukulu abakulu bamugambye nti ebisaanyizo eby'obuyigirizwa bye biriko akabuuza era ne bagamba nti twageza okwekenneenya ng'ono teyasomerako ddala sookola information enedduke vidiyo eno mpanvu ne mulimu ebyokumanya. Nkugambye ekifaananyi ekyo kyolaba ebbali abakulu babakkiriza nti wasoma kakati ate wetuuka essaawa eno olwaleero ate bagamba teyasoma sookola benga webiri. For example, you have your boss. He says, do this. Instead of doing what your boss needs, you say, I'm not going to do it. Let me do this. You must follow your boss. When we are looking for that job, you promised your boss that you're going to be obedient. You're going to do whatever he wants you to do. Not so. When you start doing what, for example, the job you've been given, you do what your boss doesn't want you to do. So that is the Rubare I was talking about. You are not I'll continue elaborating on the stage on Friday. Not you, no. You are like a mixer. Okay. There is an amplifier. Okay. The mixer just helps someone to amplify. Mwami Byabakama ebintu atabikola atya ennaku zino abantu nga babajja mu kalulu okukamala obumazi. Ndabibwa n'ekiwandiiko nti ne mwami Mathias Walukaga naye bamujje mu kalulu k'e Busiro East. Kiri Uganda wano. Bobi Wine oli omuntu gwakugamba ngu yali ayina kubaleeta mpaka mu kazanyo ke. Oli bw'aba ayina obwongo butono takitegeera. Bobi Wine yali ayina kubaleetera mpaka bulijjo abazanyi bya politics naye beekwese mabega ga kateni mpaka kubaleeta mu lwatu mweyabye kyekino. Soko tunulira evidiyo eri wansi wano kubanga kati Bobi Wine ali exonerated. Kati abasirikale abajja mu kamera ne mugamba muwe President Museveni akalulu mutuleetedde ebizibu. Kati singa wavaayo omusirikale omulala naye n'ayimirira n'agamba mumpere Bobi Wine akalulu, ogenda mukola ki? Ate mu uniform yemu naawe oba n'ogamba mumpere President Yoweri Museveni akalulu nga birthday yange. Sooka owulirize ono. Wadde nga muserikale wa UPDF atalina kulaga ludda lwagwako mu byobufuzi, ono talina kukuutira Yoweri Museveni kadingiri ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Ennaku z'omwezi zijja kuba 26 January. Lwe lunaku nzire nazaalibwako lwenina amazaalibwa gange. Naye kaakati ku lunaku olwo nga terunnatuuka nze ebirabo ebyange njagala ekirabo kye muba mundeetera kwe kubeera nti akalulu ku lunaku luli mukampeera omusajja ow'ekikoofiira. Ku lunaku 15 omwezi ogujja ndowooza buli wona osanga akagundi aka bbaasi akabaniro ka bbaasi ku lunaku n'olunaku luno olunaba luddako ate okola otya naye ng'ensonga enkulu yamuze ekikoofiira mumumpeeranga akalolo. Kapiteni Mugalu agamba nti emu ku nsonga lwaki abantu basaanye okulonda Museveni kuba kati bafande bange byodonye kati we wavayo ebitoje binyufu
n'ayimirira mu kamera naye n'agamba ngu mumpere Bobi Wine akalulu. Wano kapiteeni wali oba yali mwogezi waaki kati oledde juzi baaliwa ku media center oba ku Kanooni oba ani nagamba mulonde mudde waka tujja kukuuma bulungi akalulu ako ate kapiteeni aga mumpeere muzeeyi wange w'ekikoofiira akalulu katola ajja kubuuza gonaakakuuma otya. Kati singa wavaayo munene oba private nagamba nange mumpeere Bobi Wine akalulu kati onaavaayo gambe ngu amagye tigalina kubeera n'oludda mu byobufuzi. Oh my God. Waburutu. Wadireseyo uniform. N'obyogera bugoyiza bulijjo. Utali mu uniform. N'oyogera nga munayo. Naye kati Byabakama. Which is which? Mubirabye bannange. Mutuwa obuzibu nnyo. Ndag. Kati mumpabulemu nganza tabitegeera. Singa enkya wabeerayo abasirikale abalala ne bagamba mumpeere Bobi Wine akalulu, gwe kapiteeni ogenda bagamba ki? Just I'm asking. Nzira waffe ndabye entuuyo, ndabye amaziga, ndabye omusaayi, byonna talina kyawanikiddeko. Ntunuulidde bye tuyita abaana b'abantu abalina bakyala baabwe, nga balina abaana baabwe, nga balina ne bakadde baabwe abeewaayo okukuuma amateeka n'obutebenkevu. Nga batimpula, nga bakuba, nga baswanyula, nga basamba, nga bawumiza abaana ba bannaabwe. Nga lwaki tolekulira? Neewuunya engeri abantu bano gye bakeera ku makya
ne basiibula bakyala baabwe, ne basiibula baganzi baabwe, ne basiibula bamaama baabwe, ne basiibula abaana baabwe, ne bagamba nti tugenze kukola. Ne bakomawo akawungeezi, ndowooza nga beesaanyizza, nga bamaze okukola bye bakoze abaana ba bannaabwe. Kikyannemye okutegeera. Kitange yali musirikale, mbega wa gavumenti. Kimanyiiko ekitono nti waliwo okutendekebwa okukuggyamu ak'obuntu. Naye bw'oba nga watendekebwa n'ovaamu ak'obuntu, bw'obeera mufumbo, abaana b'abantu obeera otya nabo. Bw'obeera muzadde, abaana bo obeera otya nabo. Bwe mwekubako mu kifuba mulowooza ekyo kye kituufu kye mulina okukola, kye kisaanidde. Ne bw'ebeera nga ye gavumenti eri mu buyinza, obuyinza bw'obulina, ate okwenyakwenya abantu nti tugende mu kazannyo kali, kyokka nga si kazannyo. Abantu abalina eddiini, abaasoma, abatuula mu zi woofiisi ezo, Mukama asaasira ekibuga n'abakirimu. Naye temwerabiranga Zabbuli eya 23 n'ey'Ekikumi-23. Alina amagezi ategeere. Ndowooza mugalabye kigambibwa nti Masias Walukaga tagenda kusobola kugenda mu palamenti, nti lwa mpapula bwe bagamba bo era bo bwe bawandiise. Bannange nga wasigaddeyo ewiiki nga ziizo tuyingire mu kalulu. Bannange si mawulire malungi gano.